Uli bulungi mukomewo mu Uganda. Tukomyewo munneebaliza omwami wange yatututse n'atushakaza. Ndowooza ntezo sogenda ku vacation, proposal ya vacation. Kituufu. Kibalere kibeerangawo mu ggwanga Uganda. Ye omwami wange mwagala mwogeza. Bahaja. Kale ekivuddeyo bikiyisizza bulungi tunyumiddwa bannange vacation yange nini eya proposal mugire mbanyumize kakati tugenda emeka bwe twatuuse obudde bwe twayingiriddemu nga bwaswala era ye swala yange yasoose jjukira abakazi bagenda waabwe n'abasajja bagenda waabwe kati nze ndi n'omwami wange manyi tulina kuba wamu naŋŋamba genda abakazi dduka kyolaba bakola kyokola nga nziruka nnyingire wali abakazi sangawo omukyalo omukadde atudde wansi ali bw'ati nange nenkoppa nentandika okukola byakola nagenza okulaba balala basituka omukadde tasituka neŋŋamba oba ffe tuli ku mulamwa kikumbe omukadde yabadde mulema nga tava wansi nendaba omuwala omuto asituka neŋŋamba kati kangobeera omuwala omuto ntandika okugobeera omuwala bw'asituka bw'akola bw'ati bwembikola bwembizaawo laba omuwala bwe yamaze eswala neggwa nze nga simanyi nti ewedde omuwala n'atula bulungi nga asitudde amagulu mu bbanga nange nentula nga nsitudde amagulu omuwala n'akyusa nadda ku ssimu nange nenzira ku ssimu nagenza olaba neŋŋamba n'ebiki byenkola ng'enswala yawedde dda naye bannaye nasanyuse nnyo nange omulundi gwange ogwasoose kambabuulire you people tulina abantu naye omuntu akuli okumpi waaba omulungi asobola okukwagazisa ekintu newaba tayogedde kigambo kyonna. Me, I wasn't so much into this side, but then my husband is so nice. So you find yourself nga n'ekintu kye bw'okibeeramu it doesn't even hurt you. Kubanga buli omu eddiini gy'akuliddemu banne gy'aba ayagala gy'aba afiirako. Naye bw'ogamba nti banne kandabeko wano ebyaddala oba oyagadde ekintu ekyo omwami wange njagazisizza eddiini ye bambi. Omwezi nga 5 omwezi ogw'omunaana nebbi lwali lwakumeka lwakubiri omwaka guno omwami wange yamproposinga nannonda mu bangi naŋŋamba ndi kimuli naŋŋamba nti nze mukyala yekka gw'alaba abasigadde alaba basajja banne. Definitely. Era ebiro bye tulimu byakwebugumya. Yeah. Era essaawa yonna era bwe nabadde ku kaaba nze nasabye kimu balongo mashallah omwami wange era essaawa yonna nze nsansadde omuyita Ssaalongo omwami wange alina ebitiibwa Ssaalongo Professor Mr. Sekajja Aloze nga emuziraba nze ze nasooka okwagala kuye ne bwakuba tamanyi kulumya bigonda waliwo abakubyanga balumya abakubanga balumya mukwano nga basakata abaana b'omukibuga basakata emboko wange tansakatangako ate andabirira n'abaana era bebi nkwebaza bamulyaza amaanyi obutafukamira nga nebaza omwami okwano kwe kujja kunsita ku ntaana yange wembanga nfudde basengako akapande nti Chosen Becky loved Professor Sekajja omu bw'ati omwami wange Katonda gwe yantondera onsaba kafuba omukwano gwe gujja kunzita mwagala nnyo omusajja ono nsaba kafuba wulira Professor Sekajja yo waffe ju sikati yange ju eriwa Professor Sekajja ju wangi mama anange mukimu kwa
Mukasa Kasikonda bano abaana be bayingira mu relationship okunsooka era buli lunaku mbeera mbagamba leave alone my relationship they moved on so fast. Tulaba kuki tuve mu kkubo tudde wano tukolere wano tuli bulungi mukomewo mu Uganda. Tukomyewo munneebaliza omwami wange yatututse n'atushakaza ndowooza nti ezo sogenda ku vacation proposal ya vacation Kituufu.